kino kye kiseera evening drive kyekutuusizaako agafa mu ddwaniro. Emiranda, emizinga, okwessaako n'amasasi ageesooza buli wozza amaanyi omusaayi gukulukuta. Ale tuli ku 94.4 Radio Mugoba Nsonga. Leero mu Khan Yunis abasajja Abaisirairi bakuba buli kitambula. Kanina we tutuuse waliwo ekibuga bakita Khan Yunis. Abasajja Abaisirairi bakuba buli ekitambula. Okitegera bulungi nnyo. Era munawo okusinziira ku nsonda ezesigika Abaisirairi baweze ne bagamba nti n'olutalo tebagenda dukomya oba ani ayogedde oba ani ayogedde. Kakati abakuba embaga babadde mu dissident mu Khan Yunis bakuba embaga ne basuulako bbomu. Eno olutalo lugenda mu maaso bano bakuba mbaga ne basuulako bbomu. Abo bataano bafiiriddewo. Kakati abazanyi ba firimu mu Germany n'abalala nga bakulembeddwa Emily Jassir bavudde ne bavumirira obulumbaganyi obukolebwa ku Bapalestina. So kati awo nno ebiyimiridde nti ebikwekweto buli kiro bikolebwa, abantu Abapalestina bawambibwa buli kiro, okutta kweyongedde, naye abasawo basibye bidi ne bagamba bo bajja kulabirira abantu baabwe, bajja bajjanjaba. Rocky wali ojjanjabeeko omuntu naye ng'osuubira essasi. Anti abasawo batekinga oath waliwo okulayira kwe balayira nti mbubi n'obulungi tujja kubaawo okutaasa obulamu bwabo. Kati bakazi b'abasawo babalaze nga bagamba baabwe oba bafa bafe naye batuukirize ekyo kye baalayira ku lwa Palestine. Kagamba kano kakulu ku lwa Palestine. Abaami baffe bafa bafe batuukirize okujjanjaba bajjanjaba abantu ku lw'obulungi bwa Palestine. Kakati nno gwe abantu be bati abalina emitima balaba edduka abakazi okuwalibwa baabwe bano balina kozi nnene. Kakati aba Hamas bagambye okufa n'obutanyagwa tebagenda kukkiriza Isirairi kweddiza ttaka lyabwe. Awo bomu waakirizi n'avuga. Bagambye aba Hamas bomu zijja kuvuga. Era bagambye nti bajja kukolayo ennumba sinziggu mu ggwanga lya Isirairi. Kali no wawulira ebigambo ebyo manya. Jukira nti botto mu Isirairi omu Abalistina bafanga 1000. Bwe busungu obuliwo. Bwe busungu abasajja be balina. So leero mu Yeruzalemi amaje gasiibye gateevuunya naddala ku muzikiti gwe Elkas olutegedde nakunyumizaako Elkas eyo. Yes. Eyo gundi Kabaka Sirimaani oba Nabbi Sulaimaani gye yazimba. Era tempo yemu wali saidiza waliwo tempo. Era bana abakristaayo bagamba King Solomon yakola ki yagizimba. Kati bonna balina okukkiriziganya abasiraamu n'abakatuliki n'abaprotestant n'abagundi nti King Solomon buli omu alina gwe yazimbira. Ontegedde kye gamba. Era sebo gundi awo yajjira awo bwe yava okwegayirira gundi yakkiraawo. Awo Muhammad emirembe n'okusasa bibe kuye. Kakati ekiriwo ku budde buno buli ayingira mu muzikiti wa kereziya wa kanisa eri awo tempo balina okukyekinga. Tojja na bizibu. Ate mu kuyingira omwo enjiri gy'obuwulira enjiri erina okuba nga tevumirira Abaisirairi. Bwogeza n'okyusamu olutambi nga emise gwerawo kibooko zivugiraawo. Musawa sebo musawa 24 abantu 109 be bakafa mu bulumbagani obukoleddwa. So kati tukubulidde ebigenda maaso mu Isirairi. Ffe tukuwako obwo bwennyini obuze obupya obutalinda. Naye palamenti ya Isirairi ebadde etudde. Kati waliwo Abaisirairi bakwata. Abantu ne batuuka Abaisirairi ne bagamba abantu baffe baliwo mu palamenti wakati.
abantu bazze bekalakasa bayiza nti abantu baffe bawamba baliwa where our people polisi siyezze okutaasa embeera empita zitamye so kati ebyo nno bibaddeawo ng'abantu batamye bakimye kuba MP gozanya n'okuzanya gomanya omuyisirayiri ayingidde MP zitamidde muli kwambala makoti abantu baliwa so kati ebyo nno bibadde side zeeyo kakati no tojjaako rediyo yo kubanga nze nkyabaweereza ne Rocky wano tugenda mu kantu kaffe ke mwagala ennyo akalala byolaba byendaba tubadde ku City Hall olunaku olwaleero yes tugenze gyetegereza naye City Hall tubegayide yonna mugisiige tutuuseyo nga basiizeeko bitundu tuzze kulambula kulaba City Hall mugisiige muswala tutuuseeyo bitundu nga twaga ekyo ekifo kikulu nnyo mu City simanyi oba nsobola okuwa meeya olina akadde meeya oba tekakkiriza tujja mufuna olulala